nze seetaaga Duncan kubeera wa kabi yasanga ndi wa kabi. You understand? Ye yaneetaaga okunzijako amaanyi ge nnina agobera abantu emikolo 95 agobera abantu bameka osomegeraga nkunze mukutte picture mwagala kulaga ensi nti nze mubi nze abalwaniridde. Omutima omubi ye muntu atasobola kwogera mazima. Toyogera mazima kulwalirira olina omutima omubi. Omuntu ng'alina omutima omubi omulabira ku bikolwa bye. Nze ondaba wano seeso akera macha kulyamu muntu lukulwa sente oli ali biased gyendi simwinaako Luganda nakwata sente nengula emmotoka jaga nazimwa nze omuntu w'omutima omubi nze simwinaako Luganda ali biased gyendi atya yamanya ebizibu bye. I'm not here for likes. Singa ndi here for likes nandibadde nkwata channel zange zonna neziteekako blogging ate Katonda alyokanga n'akuyamba notegera nze abantu nze abantu mbawa chance. Nze nagamba Duncan oyo mulaba yakirako ku ddembe nabagala kungobesa buli muntu yagenda nkoleddeko ekirungi nvundikira naye mubi. Simanyi lwaki oba nakisiraani mu bantu simanyi. Nze buno obubaka mbuwa Ssekajja olaba Amiri bamukola we batyo nawe ojja kukyona nakolu kye bakola Amiri essaawa zino okukwata ebipande babikwasa abaana n'ekisookera ku makya okumutuukako obufumbo bwe bayingiddemu bwangu nnyo okuggwaawo si bwa kyaki. Era omukazi agambanga nti tugende mu bufumbo bw'amateeka bisookera ddala batakwagala ye sayiniraga nti atakwagala. Singa Amiri alina ku ssente yandibadde asaba custody y'abaana be because bali mu ngalo enkyamu ku myaka emito. N'olifuna omusajja ng'alina ssente ate ng'alabika bulungi nga munyirivu nga mulungi nnyo ng'ali very handsome talekera ku makya kuwa nsigo ya mukisa abaana nga taata waabwe yabazaala. Ento eyigira ku nkulu okubuuka kyolaga omwana wo mu buto ge makungula ge ng'agenda okukula. Mbabuuzaako mwe nabakyekumidde ku media omuweereza Muzeeyi Masembe tuli Bunnamwaya division ne DJ Jacob Omutuuze akugamba 226 omulabiranga ddala mashallah akomawo mu office eno yennyini gye tulimu inshallah. Nyongera okusaasira abafiiriddwa abalina abalwadde mu malwaliro abafiiriddwa emirimu anoonya omulimu nga tannagufuna buli kiisi gy'oli nsaba Allah gumye okusinziira mu mbeera gy'olimu. Atannaba kufuna kyakulya Allah akuwe. Waliwo time lwaki waliwo ensonga lwaki Allah tannaba kutuusa ku ggwe ky'oyagala tube bagumiikiriza Allah ajja kutuusaako. Nyongera okusaasira muganda wange Shalom tuli wamu naawe ku mbeera eyakutuuseeko tukakasa mbu tuli wamu naawe buli kimu kijja kuggwa teri kaseera ka lubeerera. Chairman buuza ku bantu bamusizako banyabo ne basoboka nso nti muli bulungi ntoka okusaasira kwange eri muganda wange Vigi Junior olw'okuba ku accident kanso nti oli bulungi. Vigi Junior yagudde ku accident yagudde ku accident nga kibibambi nasembeyo okwogera naye weeks nga 2 amabega yagudde ku accident simanyi oba ali mu mbeera nnungi naye abeera mu Bunnamwaya by the way. Mukubireko Junior wangalya mu Bunnamwaya anagezaako okukubira Junior oyo embeera gyali mu bantu nyange simu yeteyita muba bagibbye kuba ku MTN yenna alina MTN sinawali MTN sigiyinanze njamanyi waliri gye nkwata kati musabire bambi atereere. Amina. Soba Allah amugumye. Tuli eno enkuba etukuba naye ate nga tulina okugenda okunoonya akalulu naye sika akalulu siga kunoonya akalulu mu nkuba ngenda kuddayo akaneebake. Ogenda kwebaka enkuba yiyo ogiraba Allah watu waageze sisobola ate bulijjo omusana gwaka kyoba mwana Adamu ye muzibu omusana bulijjo gwaka abantu bagamba bannaye omusana senga enkuba etonnya Mungu atuwadde ekire kati nabagamba Allah kikyatukoledde. Enkuba siginako buzibu neza sigamba ggwe ngamba abantu betutambuliramu essaawa zino etonnya bagana naye baaba naye ekikooti kirungi bwali kimpadde nina 6 webiti mpaako kimu neggwe bikasa nabanga nkuwa wampa ki kikyogere mu kamera kikyo wali nsuubiza n'okimpa nsooka kwebaza okunebaza ki nkwebaza kira nti okumpuliriza okuwuliriza ku bisota by'okumutwe. By the way, wali osiriwadde anti kati naye kankubuuza wali osiriwadde ng'osiriwadde ddala ng'otandise okufuuka ge ekitegeeza
Mukama mwebaza Allah subhanahu wa ta'ala nkwebaza okukwata ku mwoyo gw'omwana ekirungi olwose n'okireeta katutogerere mu kamera tolawonyirira sigira yonna evaayo bulungi nnyo sunna kweri ekitegeeza kwegamba oli musajja wa kitiibwa era nkusaamu ekitiibwa tolina kyeweewozaako nkimaze kulwalirira nkyogedde kuntuva ku ntobo y'omutima gwange nebaza Allah okukwatako toligge nova mu mbeera zaabo abeefaanagiza okubeera abasiyazi Allah mwebaza tugende ku topic nembeera yabagge era njirina ewaka era jambale kolegenda ku muntu nga gge ajja kuteeka nti musigimukubirawo ebinnyo ate omukubirawo te ebinnyo nga gwomusikiriza ng'oveera ng'omusajja akwana ng'oyambadde akapati kalaga empala eri ng'ogamba nti omusajja akyankwana tegekawo ndagamu nti okumpi omusiyazi yena najjambwa nefasa mukubirawo no problem era tegekawo ndagamu kyekiriwo omuntu gwosinga nnyo okupiininga ekyo ekintu omala naye emyaka egiwere 11 ani gwe mpiininga wagamba simanyi kikimani oyina obujulizi obulaga nti napiiningako omuntu yenna nze nkubuulira ekintu kiri open embeera z'abagge ezifanga mu Uganda mweziri anti ze sizimanyi nokera ku makya n'ozaala omwana ng'omwana asosola abakazi ng'omwana muto maama oyina notafaayo nnyo okusabira mwana wo okuvaamu omuzimu ogwo gw'okusosola ng'abakazi bamukwata ng'akaaba nokera ku makya n'ozaala omwana nga muwala ng'asosola abasajja nga omukazi wamukwata asirika maama notategeera nti waliwo sayini Katonda gy'ageza kukulaga because balina amaaso tebalaba balina amatu naye tebawulira tubeere bekkaanya nnyo ensigo zetusiga mu nsi as simple as that si mbubi kulwalirira omanyi Allah ono tekyavayo kwereka akulaga ebintu direct nga kuyina obikwasako emikono ebiri mbadde sibimanyi ntiki mbwe omuntu okwambala edisooko kabonero kabagge omuzungu takola nsobi omuzungu yategeera okumanya kati omuzungu yafuuse muzibu omanyi waliwo ne katuuni z'abagge nga katuuni yabagge era buli famire enene eraga omwana katuuni katuuni guno bubalaga beera mwegendereza nnyo nti mulimu message eziri hidden zotamanyi nti omwana ojja keera ku makya ayambale karakita ya katuuni nawe maama mugulire karakita za katuuni zayagala naye nga katuuni eyo ng'otegeeza sitori yayo okuva gyetandikidde paka gyekomera nga karakita eyo omwana gyagenda okubeera kubanga gyeyegomba emize gya karakita ezo gyonna kyova omwana asookera ku makya nakuba mami w'oluyi because karakita eri mu katuuni ekuba maama oluyi omwana jakera ku makya addemu maama we kyonna kyayagala because karakita mu katuuni eddamu maama nga wayagala abazadde bonna essaawa zino beesudde gwa naggamba tebakyagala kera ku makya kubuulira baana bakozesa TV okubuulira abaana whereby content ali ku TV ebitundutundu 9 bya bakabaka bwa sitaani ebitundutundu 10 bya bakabaka bwa Katonda obakabaka bwa Katonda bujja ku bitundutundu 10 ku lwa Sunday nakulaga ku church nga basaba ne bivaako ne bidda ku bitundutundu ebya sitaani bojja kuwetegereza TV za Uganda zonna ezisinga obungi zakwata copy and paste ekiragibwa ku Bukedde ekiragibwa ku TV endala whereby bw'obeera ng'oli maama omulimu gwe kusomesa mwana gw'ozadde teri TV nga Olamanda oba olwokubiri nereeta enjiri okujjako Sorority TV nga za ddiini ate endala naye kati era kugenda mu TV za ddiini era siri ng'olimu ekkaanya nnyo ey'ensi ogenda ogyetegeeza nga ne TV ey'eddiini naye eyina ensobi zaayo zeekola ezitali bwa Katonda tuveeyo eyo twegendereza nnyo ebintu ebimu ennaku zino nti basajja basiba bakusiba ng'olina nga tomanyi mateeka era bakusiba nga byogedde tebirinaako facts omanyi oba amawulire bafuuse ennomo omuntu kawutinga out points zonna kyafuuse ennomo omuntu asobola okugula simu ye n'agula YouTube channel ye natandika okuwawutinga statement nga talina ethics z'amawulire okitegeera ethics z'amawulire nkulu nnyo mulimu olina okusibira omuntu otalina kusibira muntu okitegeera kyova mulimu ebintu ebimu ng'oli munnamawulire ng'olina byesikisa noga nolutalo sijja ddulwana si buli lutalo nondulwana mulimu entalo zentunaga sijja ddulwana kati ng'olutalo badde onkuliyetingako ntya lwobadde onkuliyetingako anti ntya naye twali tutudde wano wenyini mu kifo kyekimu wano
tetugenda yeeyo n'oŋŋamba munoonye ayogere tetugenda yeeyo nze omuntu ndaba ng'omuntu tomumanyi oyinza okundooza nti mubi ng'omuntu tomumanyi naye nebaza Katonda buli muntu yogenda nikoddeko ekituufu nfundikira naye bubi buli muntu yogenda nikoddeko ekirungi nfundikira naye bubi simanyi lwaki oba nina kisiraani mu bantu simanyi but nebaza Katonda buli muntu yenna gwenda nikoddeko ekirungi nfundikira naye bubi lwaki simanyi kyovudangana simanyi wali okeddeko ku makya nojja mu Kampala nosangamu omuntu nosangamu omuntu nga si muganda wo nogenda n'okwata n'omugulira emmotoka n'ogimuwa yeekulaakulanye ate nga mugaa nti yeekulaakulanye onomuwa emmotoka eyo n'omusanga enkeera ng'emmotoka agigabidde bantu balala wongulira ekintu n'ongulira essimu mpuliriza anti labayo mpuliriza saagala okozese example ez'ekisiru kubanga muzeeyi toli musiru yamuwa mmotoka kuvugamu oba yagimuwalira ddala omuntu bw'akeera nga omakya nakkuulira ekintu naga nti omanyi tukole bizinesi genda ovuga taxify tugabane ssente kiba kitegeeza ki ekyo yali ya bizinesi wali omugulidde kuvuga tugende ku kintu kirala nedda nze njagala tutangazeemu tugende ku kintu kirala badde nkubuulira nze teriyo muntu gwena nikoledde kituufu nanga Jacob yankolera kino taliyo olwasa enfumo ono gwegamba mpangadde naye emyaka kati giri 2 naye Ssenfuma yantegeera ne mutegeera Ssenfuma yali ankozeeko ekintu nkiriba nkikunnyonnyola nga naye waali awo wabyogeranga waali awo era Ssenfuma buli kintu kinali nkoledde omuntu akimanyi naye bonna nfundikira nabo bubi anti yamadde njagala tutangazamu ku kyemmotoka tetulina kyetugala kutangaza anti emmotoka agigulira omuntu mulina akalagaane mwakola show mpuliriza takulimba kati gweyagala kuna kiki ngambe sagala kuba bantu batali relevant mu bulamu bwange ate nenkugamba omuntu atalina kyakufiira segenda naye mu lutalo ate nenkugamba omuntu yenna nga musiru nga musinga amagezi simuwa budde bwange era nenkugamba omuntu yenna gwe nasooka okufuna erinnya nganze talina kyasobola kwogera nekinteeka wansi era nenkugamba omuntu ng'alina omutima omubi alina omutima omubi ngamba omuntu quote me right omuntu ng'alina omutima omubi omulabira ku bikolwa bye nze ondaba wano seso akeera makya kulyamu omuntu lukulwa ssente mpuliriza ebikolwa ebyenkugamba seso akeera ku makya ku kya muntu lwa ssente Katonda akuyimusa nkuba kubingala ngamba nti Mukama we bale muyimusa kaninde olwange seso akeera makya kukuwalana so akeera makya kugenda mu lutalo lwa mukazi never sisobola amfuna bulungi bera bengenda okugeragera kubyogera mu ngero okujja ng'oli musiru tojja bitegeera ze sigera mu lutalo lwa ssente sigera mu lutalo lwa kulya mu lukwe sigera mu lutalo lwa mukazi nyanze Jacob omutuuze nyanze abakazi bangi nnyo ku nsi kuno bangi naye ekintu kyenasooka okuyiga mu bulamu bw'ensi sigendanga mu lutalo kakuwa ekyo kulabirako nina omusajja yali mu UK yayagala omukazi gwe nali njagala ngayagala mukoleko olutalo ng'akimanyi wa ngayagala mukoleko olutalo nze nenkitegeera nenkola po Olan kati naye emboozi zo zino z'oli mukola zirina olutalo lwazo lwakola zeebisse mu lutalo olw'omuntu ali innocent mukazi we tayinza okuba nga tamanyi okitegeera Kalunantongo era gwe yatandika olutalo nze Jacob si gwe yasooka okwogera gwe kennyini n'oŋŋamba bannange gwe njogeddeko muleete naye ayogere bannange era twali wano nkiddamu bw'aba byagenda okwogera bituufu nga simanyi mpuliriza wali wano nga gwali ku kamera nali njogeddeko bukyanga mwali mutandise kunkyazi nali njogeddeko nenvuma Kalunantongo
anti simanyi omuntu omulala kyayita kuvuma. Mpuliriza nali njogera kale ku mboozi ya Kalona Ntongo nganze okuva ggwe n'oyo munno we mwajja okundikodinga nali njogeddeko ku mboozi ya Kalona Ntongo Ebimukwatako emabega? Aha. Natandika jjogera ddi? Wetwali wali nga show Amye Duncan show. Ngenda likukola ki? Okumwogerako. Ng'ani ampaliriza? Anti Duncan akugamba. Mpuliriza. Ye bamala ne bamuwa show Mpuliriza. kivaako. Mpuliriza. Nze nate obuzibu bwange katekyeko for example. Mbeera ku TV nga maama wange yangoba myaka 8. Ku myaka 8. Ne interview gye nankubira simu nangamba Jacob bati njogera bujulizi. Wajje mpise. Ato? Nze okwogera byenjogera byonna ku Kalona Ntongo bitandikira awo. Ekintu kye twakubira manager we. N'akunnyonnyola. Anti wangamba oyina entalo 3 naye. Olulwo tunaba kumanya. N'akunnyonnyola. Olwange sagala ndogera kubanga luli personal. Wonna alogera ojja kwogerako ebintu bingi nnyo ebitali birungi. Si kibatu. Obusiru bwammwe omanyi bwotegera nti omuntu musiru. Katonda yatonda omukazi n'omusajja nga baliwo okwekwana. Kituufu. Mpuliriza. Era wosanga omusajja alina obwongo buto n'agamba oyo awana n'omusajja omukazi wakwanga era amusaba manyi omusajja oyo musiru. Anti mulimu abasaba ne bafuna mpalana. Mpuliriza. Siina sibangako nampalana na Kalona Ntongo. Mpuliriza. Wagamba oyina olutalo naye. Mpuliriza. Nze olutalo lwange nina nagamba nina entalo 3. Jodasi, Duncan naawe. Nange. Ezange. Ezo kozogera ezange. Ezange ziri personal. Okay. Naye azimanyi. Teziri about sex. Teziri about anything. Omuyimbi azimanyi. But bw'abanga oli agamba nti natega ekibatu. Thank God. Nekubiddeko mu ngalo because sirigge. Omusajja yenna alina okukwata omukazi. Mpuliriza. Nze nagamba kwata video ya Kalona Ntongo emyaka 15. Okwata Jacob omutuuze emyaka 15. Olaba abakazi abali mu industry nga bayimbi. Weebuuze dada Jacob nadango manyi. Wewe kwanga omuntu akulabula nga takumanyi. Blood nze nina test. Ate blood kankubuulire. Singa twali kwogera mazima kudda kamera nga abakazi abayimbi nakwogera gwe nakaagalako. Si kumuyisa mu maaso. Mukye mwagala nkole. Kwanga mwagala nzimbire ku ye ngate gwe omanye bulungi olutalo lwekose mu ye nenga lunyine ekigindu ekirala. Kyesajja bbawa. Nze mwenna nabasanga mwenna. Muze nkusaba kino kintu kimu. Nanze asinze. Bino bimu byakusinze. Asinze. Because so agena mu lutalo na muntu. Ate so akugamba kuwandika kigambo president. I can't. Nchikuddiramu kino mpuliriza era so agenda mu lutalo na muntu. Mpuliriza. So agenda mu lutalo na muntu. Ate so kuwandika kigambo kugambe kye kyangu house. I can't. Contract za ngali yakuyiseko. Tojubisa. Sikujubisa. Tuli ku TV mpayo contracts 2. Esooka eyokubiri angazi. Don't be a fool. You are a media personality who went to school to do journalism. Maybe ngogamba no blogging chato moyo gwo. I'm not here for likes. Singandi here for likes and badem kwata channel zange zonna. Neziteka ko blogging. Nina kugamba gundi akoze I can't. I'm a living testimony in people's life. Channel zange nzigwe kitiibwa. Chovala byenkola nammwe sibiteka ku channel yange. Kituufu. Do you know the reason why? Because I'm not here to look for likes. Siri wano kufuuka blogger. I'm here to say kinda bantu ndo kituufu. Muri bawamu lwaki ensonga zino muganda wange mpuliriza. Nze nina abayimbi bange emboze mu katebe yekuba. Oli mpuliriddeko nga nkutte kamera eno ngamba abemboze mpuliriza. Kiki oyita okuba? Mpuliriza kale beeyogerako. Oli mpuliriddeko ngamba abemboze mu kati mwogedde ku gundi. Have you ever? Anti tuogera bye baba tuleetedde mawulire. Mpuliriza. Tetuogera life yaabwe tutamanyi. Mpuliriza. Wali ondabyeko nga nkutte life ya blogger mu ba blogger be mukola. Nimbi ya plugging amu nenga ntogundi okubya omuntu wange. Wali ondabyeko? Lwaki? Because buli muntu Katonda yamuwa omuki omutwe gwe. Ate bye bakola si byenkola. Ompulira bulungi. Nze
nkugabira olutalo tuli about kalonantu tuli about kintu kirala kimpe kitiibwa yayinza okuba nga takiwa kitiibwa ng'aswala kyogera lwaki lirikuwe tutyo naye nze simwinaako buzibu genda wamisa kisemakulu abimanyi genda wasimanyi dijja bikozite owasimba abimanyi buli muntu yenena kabe ono muvubuka oyitani erako ku telefayina omitani ono se Capex ku TV eyavaayo begendanga mu bivulu divorce kati kubira divorce omukulu mubuuze owa Jacob ne gundi bafaaki ajja kutera mukubira kati kubira divorce omugambe divorce wala kintu kinjagala okumanya Jacob ne gundi bafaaki ajja kutekerako naye kyoyogedde ekyemmotoka kyali kirala ate nawe oyogera kirala ngomanyi kubanga tewaliiyo emmotoka yamuguliranga boyiwa kuvugamu ate gwogamba gwamanyi kubanga tewaliiyo divorce osiibye otya baaba ndi mu kulikodinga ne DJ Jacob omutuuze aŋŋambye nkukubire anti aŋŋambye awulidde omusajja akunoonya omuweyo akantu akubira tokwata naawe ekyo kibi Jacob kyokola aŋŋambye nkubuuza ekibuuzo kino mbu Jacob omutuuze ne Duncan ow'Emitiyana omanyi obuzibu bwabwe lwaki baakyankalana aŋŋambye divorce otya katonda yes or no omutya njagala yogera amazima nga tolimba obuzibu wange ne gwagambye buli about what ni Jacob ekyo sigenda kulimba ge mazima divorce toyina muntu gwaweddeko wiiki ewedde ku ssimu nga tali mu Uganda mumaze ka divorce naye tasobola kwogera mazima muveeko kati obuzibu nonna bwerokera ku kintu ekiri hidden whereby ekintu ekiri hidden ekyo nze nganze sikiinaako buzibu kyonna kyalowooza alowooze I'm less concerned about that because that is not my life and that is not my problem ndi bulungi nnyo ndi okay agende maaso akole byonna byayagala okukola kati naawe sijja kuwa kyoyagala kompeyalinga mwenna omulimu gwe mukola nagwo basooka ogukola ekyo kyo tokyerabiranga ekyo buladi byonna byemukola bino nabyo basooka obikola nkubuuza ekibuuzo era bino byonna byemukola I was the mastermind of it nkubuuza ekibuuzo kiki bye nabuuzizza saagala kumanya kubanga saabirabye saagala kumanya kubanga saabirabye era saagala gona into details nabyo kale oyogedde ku kyemmotoka nze kyenkusaba nkuwadde example nkuwadde just a hint example mpuliriza noonya Ssenfuma akubuulire emmotoka yagimukulira kuvuga n'omala n'ogisika mukazi wange mpuliriza mukazi wange yali akoledde show muganda wange yali akoledde show ng'akoze eki ku show totamatama ng'akoze eki shose yakubanga drive ennaku nnya blood ku Masaka Road n'ennaku nnya eno ku muganda wange big zone enasana blood oli ali bast gyendi simwinaako Luganda nakwata ssente nengula emmotoka jaga nazimuwa nze omuntu wa mutima mubi nze simwinaako Luganda yava Mitiyana nze nfudde mu Kampala mpuliriza nakola ki yali MC drive okakasa baana ati ze kugamba bigambo byavudde mu Duncan kakati nze nina omutima omubi ekyo kyoba omanya tukireke nga wekiro kiri nina omutima omubi saagaliza ndi wambwa nineebaza Katonda nti nze omutima omubi nagulyako omuntu emmotoka nengisika n'ensonga zange ziri valid bw'oyaga kumanya ensonga ezo ziri abantu aba mukaaya
ne Ssenfuma be bazimanyi Mukaya mukwano gwaffe ffenna kituufu nange Mukaya kyali wange okimanyi anyway tugere ku program twaze kola ki lwaki temutula ne muteesa nani ne mugonjola ensonga ne ziva mawulire kuzaki nze mwembi blood nze nenze nde second song of mawulire nende second song of mawulire ensonga mawulire yasoka kunvuma katika nkole mu bwongo bwange sigoberera muntu avuma sigoberera ba blogger nkola byange channel zange zonna zenina kebe Facebook kebe Twitter kebe ki siteekayo bintu muntu byagala kuwulira ndekayo bintu omuntu nze byempulira nganze ngoberera emitwalo 95 ku TikTok emitwalo 95 ku TikTok sikola challenge sizina sikola comedy nkwata kamera yange nteeka nenjogera byenjagala otyo byempuliramu ostegeera tugende maaso sina ntintu nonya kabampane never nalibadde nkwatanga program zo nenzisala nziteka ku channel yange never sinze postinga ku WhatsApp yange nkola byange because agala kutta moyo gwange kakati gwe twala kyo tutte nti ndi mubi kwanga naye muntebe ujo tuddemu omanya amazima munoki sijja mazima kigema sijja kagendamu nze manye ensonga zamu nkotinga bulungi manyi lwawo okutegeera gwe nkugambe omanya amazima ati amazima gachi ntebe gyotuddemu gwamanyi wemba nina omutima omubi wesiba kwekyo ekintu wemba nina omutima omubi yes nina omutima omubi ekyo kyo nkikkiriza kati kanfe n'omutima gwange omubi oza kisagenda kukeera makya kukola kwe kuddamu okuyamba ekintu ekiyitibwa omuntu kankuwa ekyo okulabirako nze nakola mistake emu eri pasono kanjikubuulire omuvubuka yali musambi wa mupiira ngabira mbuna mwaya muno kusamba tafu ekiro najja n'omwana ewange student nangamba Jacob saba kunyamba nafunisiza omwana olubuto nenjagala ddujjamu nemutuuza ne mugambe wange n'omwana mugamba kankuwe mu story yange eya muwala wange muwala wange omulaba namufuna nkyali ku ssomero tetuyingiza bya family quote me right nze byeyogerera tugende maaso sigano gwe saagala yogere ku mwana wange kubanga sigwa muzaala simumanyi mpuliriza kati nze ayogera story yange tewali buzibu mpuliriza omwana ogenda mpuliriza blood sinamuti obalako mpuliriza kwanto nsinga kutegeera musajja gwe nengamba omwana wange namuzaala nkyali ku ssomero nali njagala nnyo okujja mu lubuto nga gwe oyagala oddujjamu nkusaba tokikola omwana n'akaaba mama wange agenda kunzita nebagamba bannange omwana oyo agenda kufiirayo ate nga kufiiridde mu ngalo nemugamba manyi ziri ku ssimu yange genda nga ntera okugamba ku mobile money ngenda kuteeka muki pin code nebagenda n'omuwala gye bagenda simanyi ompulira bulungi kyonna kye bakola simanyi nali ndi awo 8:09 nga famire y'omwana ezze ewuwo ngegamba nafunisiza omuwala olubuto nendujjamu mpuliriza ng'omwana omuwala yabagamba oli yennyini yajja n'omuvubuka ng'olubuto lwali lulwo n'olugjamu ngenda okunoonya omuvubuka nga neweera yapangisa yavuddewo naye nkola endagaano nze kama kwogera neŋŋamba bannange ngenda kukeera ku makya okuweerera omwana oyo olw'ensobi gye nakola nengibawa naye nga ensobi endagaano gye nakola etta erinnya lyange lyonna naye nga amazima gali mu bantu bati aba basatu ensobi yange gye nakola kakeera makya okukwata essente n'obawa nenzibawa that was the first mistake kati nkulagirira ebintu byezze mpitamu mu bantu omwana gwe naleeta ewaka nga zze abudaabuda yakola ekintu kye neewuunya mu bulamu bwange era nenkakasa nti abantu omuyamba tudde enkeera n'afuuka ekintu ekizibu kati nze sisobola keera kumakya kubeera disappointed mu bantu because I'm used mu n'abantu ndi used n'abantu disappointment zenfunye mu bantu ate ne ofisi yange endaze nti omuntu osobola okujja ewona kabina nakugamba nti mbadde nsakumpa emitwalo 10 nomugamba naine
45 nga akizibu akikusuddeko nakera ku makya nagenda mu bantu oyo namutuukirira nga nina ekizibu kya mitwalo 10 nampaaka emitwalo 5 mukulembeze ekyoyo kyokka tamanyi kiri mu nsawo ezo akusanze akikugwiriddeko takitegekeredde. Nina omuvubuka eyajja ewange n'asaba milioni 14.5 atandike bizinesi y'embuzi n'azibba n'agamba abantu anaakolaki kasita ajja kwesimbawo nja kikozesa ng'ekiko kati abantu mbamanyi teri kintu kigenda kukeera makya kunnuma mu bulamu bwange ng'ekintu ekitibwa omukwano tasobola kukola waati muntu ate Katonda alyokanga n'akuyamba n'otegeera nze abantu mbawa chance nze nagamba Duncan oyo mulaba yakerako ku ddembe n'abagala kungobesa nga yakunguddemu olutalo ensonga eyo yaginnyonnyodde n'ajja wakana wali toyagala wabateerawo ekibeera nga tokyayagala bakube be bampa omulimu bagire be bampa omulimu ne bagira ne bagamba Jacob be bampa omulimu okimanyi bulungi okuba amasimu naffe kwe tulya be bampa omulimu lwaki tukusaba ennyimba zaffe be bampa omulimu zikuba be bampa omulimu si bali bakuwa kati ng'omuntu mukwano gwo mpuliriza asookera ku makya n'agenda n'agamba bakugobe ku mulimu nze omutima omubi angambe yagala tekyaliwo ekityo buuza senfuma kubanga senfuma ekategori y'abantu abali bakuba amasimu ku leediyo singa omugenzi Susan Mukono yaliwo yandibadde akubulira amazima nze bye nkugamba yakikola ninze simwagaliza nko kibiwa n'omu n'ogwo nze omutima omubi just ali biased yendi atya yamanya ebizibu bye besagala kera makya kumanya nenda abanga buli omwali mu layini yiye ani yabitandika nze yabitandika tebyagwa bugulaki olemera ku kintu ekyaggwa ku kyaki ekyakalo nantongo era yagala omusajja n'omusiru olw'onsonyi okuvuma obusiru olwo omusajja yajja ne pulogulaamu ye ne mubuuza biki bye tugenda okwogerako n'aleeta kalo nantongo we n'amwogerako ne mubuuza mulabe ng'egyadambadde ku press conference n'abyogera ne batukuba abantu aba babiri ono omusajja yambuza ekibuuzo ne muganjaga tukole tugeneralizinge ne mu example eyange nali njagaddeko omukazi omuyimbi okitegeera ne bye nayitamu mbimanyi ne mugamba ku nsi ya Mukama omuntu nga tolina ssente ku mukazi omuyimbi tosobola kuwangala. It was a general message kati ati lekera wampalaliraako blood eyaki eyokuba mbu oli ba mu masho ate Duncan yabuddeyo n'akitangaza n'agamba ye tebamumanga ku show guys nze ate binkwatirako woba nga zina omanyi obutasoma kintu kikulu ate obutasoma bumanya bukulu yensonga kyona era akireeta nga akitunza ku kalona ntonga nga tukole generalization y'ekintu. I forward my life first nempa example y'obulamu bwange kinayitamu nga reason yange yali about okuba picture ennene abantu bakitegeere nga tekisentalinze ku muntu omu ngammwe esaawa zino we mukwata ekintu kya Chozembeke ne mukitunza Chozembeke waliwo abantu nga bagagga nga bakola ebintu bya Chozembeke byakola okitegeera kati ono kyamulima naye okutegeera because oba alowooza ng'oli oba ebintu abiraba omanyi okutegeera n'okulaba ebintu byanjawulo. Omuntu asobola okulaba vidiyo natagijja mu message yena naamu kintu kimu kyokka n'asinzira okunaaba abantu si buli muntu yena nafumiitiriza ono omusajja mubuuza kati bwe tujja ku sente mubuuza tugera kukola biki tugera kukola kino ne mubuuza lwaki Kalona Ntongo kwana nti ku laavu ine mugamba nedda tuteeke laavu y'aba celebrity tuwene example era mu example yange nagamba omuntu gwendi proud naye ali ogwo ye mukyala Geoffrey Lutaya mama wange Irene bw'oba osobola okuddayo mu vidiyo z'enkadde zonna omusajja oyo yali ku seti nga gwoli ku kamera n'akaabira ano mu maaso gange n'agamba bamumyesyo bamusabye sente. It was my duty because manyi ebyafaayo byabe bombiriri nembuuza kijja kitya lwaki tajjukira Spark we yavaawo lwamala omuwa show ye n'agifuna n'akkuta nga ye nze gwe yakozesa omubi okumulwanira kubanga bamanyi
kye nsobola okukola nkiddamu bamanyi kye nsobola okukola naye wagamba nti no nemekola mpalaniraako nkitegedde kubanga yakisaba ng'ali wano yakyogera ng'ali wano nga gwe oli ku kamera eri lwakuba naawe olwawo okutegeera olinganga ye naye kinnuma nti gwe wasoma kyokka kika kikinnumamu ate kinnuma n'ekirala naye yasoma blood ojja kuneta okuva ku seeti kuno kyesaagala kukola tukole topic kyesaagala kukola wulira kyesaagala kukola mukutte picture mwagala kulaga ensi nti nze mubi nze abalwaniridde gubana nga oli mu amazima omanyidanga kye yakkola twaka tusobola kuva ku kyogera otiya naye nze seeruma ntama ompulira bulungi nnyo talina kye yankola okakasa allo subhanallah wakola byokweka emitima omukulu ono yakubiranga Duncan nga bajja nga bakola show natuka ekisa Duncan nga takyakola shows omanyi lwaki kyano ye nga bagitutte eno gye tuliko yennyini n'agamba yetaddamu ki ne bamugera ebigambo bingi nemugamba blood wange kyano bakola ki bazimba nzimbe nze ndi willing okuwa essaawa zange 2 sina kyenkwetaagako nja kujja ntuule ne tutuula bwe yanona kyano ye eri n'agivaako nazza content we ku kyano ye naye gwe yatandika naye kyano yamugamba takyakola ki naye kati ali mu kamera ali wano alaga oli nti no mulungi nnyo nze mubi oli gwawaana gwa protectinga yagana omubeererawo nze omubi ennyo alina omutima omubi nenyimira nga tutulwana tuzimbe channel yo because setaga YouTube channel yali busy nze yasooka okubeera ne YouTube channel mu Uganda wano twali abantu basatu twali abantu aba basatu mu Uganda abalina YouTube channel ez'amaanyi nentuka ekisene nga sagala kera ku macha YouTube kutta mwoyo gwange nenjivaako nenteka wansi ebikola bya YouTube nenjiviirako ddala kweri kyogambo naye omukulu batwafa emyoyo mwafa temwina kabuntu mumwe kati olaba gunawa amasemo gamanyi ate nze nakula mulabulala sikweka nsonga omuntu wambwa muganti oli wambwa omusajja ono yafuuka busy kati ani aliriyo ani alina omutima omulungi alina omutima omubi omutima omubi ye muntu atasobola kwogera mazima toyogera mazima kulwalirira olina omutima omubi mbadde nsaba omusajja ono mulaba blogging ekwonoonye era nkusaba oddayo Katonda nakuwa n'okola hijja tokkiriza nga kamera eno okufuula omuntu ataliriyo nze kyendi wano kyendi mu bulamu bwange obwa ddala sirimba sigeya njogera kyempulira ogenda kunyongerezako nkole ntandika enteekateeka azilongazi Katonda ampadde obusobozi nze nkugambye nti omuntu samusanga Kampala si muganda wange simuyinaako Luganda nengenda mu bondi ebyona bibuuzo byoyogera tobimanyi onanyongereza ati nze njogera kyeyogedde kati nkugamba tulaba nso okukwata omuntu kati saawa zinafuse mulabe wange ase mulabewo naawe mulabe wange kubanga wanvuma aba mulabe wange kati kankubule n'ekirala a friend to your enemies also your enemy that is my format ate nono omukulu amanyi bulungi nti nooli president wa Nigina yayita oli namukasaka kudda mubere ku channel eyo akimanyi naliyo ne bamwa milioni zezo naliyo oyina obujulizi okuvolo ndeta Bible oyina obujulizi leta Bible nze sitiya kogera ati ngamba kimanyi oyina obujulizi kama kenyini nyini omusanga jamubuuza nemubuuza ku Kenzo yamuyita nemubuuza ku chaligwe namugamba taddamu kujja ku channel waki tajja ku channel ya munno naga mwana president wa Nigina yageze nampita nanzijjamu ensonga tunda sijja kujja ku channel that was ani yakyogera ekyo kyaliwo mbadde sikimanyi okitegera mbadde sikimanyi kakati no wejjanga akaba nga nze manyi amazima ninga so agamugamba naye ono tasobola kuddawo amazima kwogera mazima kasita ogogedde tinooli kasita amazima nawe ogamanyi sigamanyi kuba gye yalina Kenzo saaliyo gwe obyogedde okitegeera ate n'ekirala nze mubi waliwo obujulizi mbu Kenzo yayogera tutwale ensi nti ensi emanyi nti Jacob alina omutima omubi nze nkolera Katonda simanyi mbu Kenzo yamugana Katonda amanyi nti nina omutima gwange ati mbadde sikimanyi Kenzo yamugana kati kigamba kino blood gw'okiŋŋambye tokkiriza omuntu atali wa Allah subhanahu wa ta'ala era senga mbadde njagala walirabe nga odda wano waba kitegeeza mu video tuza tukola waliwo eyaŋŋamba channel yange simanyi biki era ategeeza ono gwawaana kati channel yange kola ki okitegere naye wano mu kamera sawa yakakulaga nti ye blood
bye mukola twabikola emyaka 20 ne tugamba katubimaze tubitadde muli mu ngoye zaffe ze twayambalamu edda. Dankani yagambako mbu Kenzo yamugana okuddamu okukola ku channel blood n'olunaku yamumiitinga ndumanyi ate namwewunyiza nnyo okubeera ku channel yo kubanga yagamba omukaga yamugana okubeera ku channel yo ate mu bulamu bwange wampereza video Munayi Jacob togamba kampuliza byosoze mwenyaga nnyo kugesaganya okola nakugambye togamba mbuno kambye ezanyire kuba ine entondo nze sina ntondo na principles mwe mukimanyi nti ntondo na principles muzeeyi nja kuwulira voice note juwulire nankugamba iyo ate ogivuddeyo original the baddest iyo wawensi wangamba omusajja munoonye huyo munoonyeza yakuyisizaamu eggaali etwera alika ne tugamba ina byakuyisaamu eggaali teri kunyiiga kati mwetwale nayogedde bubi nayogedde bubi balina akantu kano ke bazannya katya bano babloga bano ba tiktok abantu asima ba youtuber balina akantu ke bazannya bwe wetegeeza ku channel z'abantu abali famous era tekyovola abantu njaga nnyo gayo no bamitaani owemboze mukati oyo yampi mutwalo 10 yani sakozi ebintu bitabizannya bano bakyakayiga ba YouTube bakulyetinga entalo zitaliiwo ne baziteekawo ne zibeera relevant ng'oli anya ku munne nze seetaaga Dankani kubeera wakabi yasanga ndi wakabi you understand ye yaneetaaga okunzijako amaanyi ge nnina you understand nze Kamakogera yayogera nti Eddy Kenzo yampa $5,000,000 mu campaign nze Kamakogera on record ku TV ku Shefa Leader nti Kenzo yampako omutwalo gwa $1 era nze the same guy yagamba Kenzo alina omutima omubi nalina ensonga zange nekyo nyonyi kyogere yasooka okulinnyisa byonna nabyogera gwabyogera nze nakola bulala omuntu ankoledde ekirungi mugamba ankoledde ekirungi mullo wankola ekibi nga nti disani omulaba oyo wambwa disani yanvumako nankola bwati ni kyali wange ali ku executive yange nange yankozesa akalango nimugaa disani ntwala mutuwayo namukubira yagana okukwata amasimu tasobola kutera mutuwa toyina sente ate sirina sente nze namusaba sente ye bwate bwali nze namusaba sente ye bwate bwali disani bwate bwali ali money minded alinga ng'oli kyaliwo than friendship ebyaddala kabenze nze katika kulenze situnya sente nze situnya sente nganze singa nali ntunya sente singa ensobizo nze nakakola tezimanyi muwendo nkikuddiramu singa nali ntunya sente singa ensobi ze nakakola tezimanyi muwendo nagamba mu kutandika kwa Kalo Nantongo bampeereza sente ku simu yange nenzikwata nenzibaddiza ne bateekeramu nezijjayo manager yakyogera nezijja omanyi lwaki because I have a standard gye neeteekako a repetition etasobola kudestroyinga by money. You can't buy my freedom of thinking. Tosobola kumpalanya muntu lwa sente naye ate nsobola okuwala n'omuntu nga manyi ebyafaayo bye ku muntu oyo tugeze gwe ne Masembe nenteeka nti bwe Masembe bukyanga agenda wabweru eyo takubiranga ku ssimu takuyambangako takolangako kintu kiraga nti ddala mu period muganda gyo abeerawo talina kintu kyera akujjukidde olutalo ndusuubula olwo ku bwereere n'ennumba Masembe ku bwereere is the same lutalo nasuubula olwa Dankani olwa Kalo Nantongo kubanga mmanyi Dankani yayitamu kufuula Kalo Nantongo wakabi wamusaba sente nalusuubula ku bwereere ye naafunamu nze nali naafuula omubi mu public nti nina omutima omubi kyokka nakolera ye ne bamuwa show naafuna sente sirokka Kalo nsuubudde olulwe nasuubako nolwa David Lutalo nze nsuubula entalo nnyingi gyo ku bbeeyi layisi kasita zibamu omuntu nga mumanyi kankuwa n'ekiraako nnyo ekyokola sisobola kulekera kusuubula ntalo kola ki obutasoma ki waba anyiiganyiige yaranyambyeko kati kankubulire gw'omuntu okujja mu kalulu kange n'okayogera kakuuma nze abantu abakuuma akalulu Dankani bwe yali baali bana naye nga tabamanyi wuliriza
Newe nali nyogera ku bantu abakuma akalu kange namuteekamu erinnya lye ekyegandi namusiima as a person nayogera ku Paraso buli muntu yenna akuma akalu kange namwogerako. You understand? Era bwera ajja nokola interview okunkolako interview naye sibikola bino nakera kumanyira nga Duncan sina kyenswa muwa nakola ki kambere ku channel zaabwe nze sitira sagala kubeera ku channel z'abantu senga omanya abantu abankubira amasimu twagala sima jangu ku channel gundi sibikola divosha gambi ankubira amasimu lina ngangalaba kyali wange ne sibyagala nganze kwanga bijja kunfula omuntu omulala gwe sagala kubeera mu public onfuna bulungi naye obongo omuntu akedde ku makya najja olutalo ye lwamanyi lwe luli n'alwambaza ekintu ekirala. That is a gonna case. Nengo n'olutalo luyamba ono kyane yokukola ki nze lunyambirawo luyamba gwe kyane yokufuna likes na following na sente nze kati nze ndufuniramu ayogera mazinze ndufuniramu nina ekintu kyensaba kati ate oli lumuyamba ye kumanyika paka ono avuma Jacobo afaanana atya kyogera siwa amaanyi Duncan osomukira kankunze beera mazima. Social media terimba ngobera abantu emitolo 9 agobera abantu bameka osomekera kankunze. This guy is a crazy person. This guy are confused. Goli confused gwe. Era ndi you having a problem. Kuba you better work upon your problem. Muri bawamu siba kuwa hamu na ye. Omuntu wawamu katika nkubuli omuntu wawamu nzo omuntu gwentekera umukono ntina manyi yesenfuma. Senfuma kimo mulabo. Amanyi in and out taina kyamanyiko because nze mulimu abantu bemanyi bakyali bange in a distance nasi bakyali bange ku mutima nsaba Allah nswose ampemu kasente ngotwaleko kachaye nani bachita batya never muddemu okubeera kasera mwesi ku mugu blood ondaba wano nze mara omuntu mumala ate mpa chance omuntu mwa chance mirundi mingi. Nze nagamba senfuma nalengera mukola ekintu kyera agenda okukwasako emikono gy'ebiri naye senfuma najja nanetunda nemuleka kulwalirira kati njaga otawakane mutima omuntu wakolanga ekintu nga si kirungi kyogera nti Jacob wankola ekintu kibi on camera yes okyogere nga ndi wano nga Jacob wankola ABCD kyali kibi nenyonyoleko ng'oli awo nkutegedde kyekiddako kowadde oyagala nkayisizaawo otaba jaddugoberera ogera kwata ekifaananyi kyange otekane ekya Duncan afune ku masanyalaze nze Bobi Wine Duncan ye Jacob. Mbale simanyi ndayina amasanyalaze simanyi enze mwababiri sigenda kuteekayo kyange olw'ensonga enkolagana yammwe muzeeyi simanyi mwakwataganira wa simanyi mwayawukanira wa n'ensonga Misa kyazimanyi Misa Semakula papa azimanyi olaba nze neebaza Katonda nti buli muntu yenna gwe nnyambye ampisiza bubi ekirungi era ne mwebaza Katonda nti life ya Yesu njigiramu ebintu bingi nnyo obulamu bw'abayigiza 12 mbuyigiramu ebintu bingi nnyo. Ekirungi kyeya nali nze nkumanyi naye okutandika okunyumya naawe natandika okunyumya naawe lwa Duncan katudde mazima n'olw'ensonga eyo katudde mazima ebyammwe uliza tudde mazima mweyabye ebyammwe uliza tudde mazima wali ondaba bulabi sikyo ngomanyi naye kati twogera bigambo bisooka bwebi ekituufu kabebi ebyo ngira tusobola okwesanga notambonga nesitakubongako wali omanyi kikunze nti ndi wambwa sikyo yogera amazima ku lwalimu okutya Allah nali olw'ensonga mbu mulimu omuntu gw'olabira distance nga si kyaliwo tomuwanana tomulinaako buzibu wetwali mbwe ebiseera ebyo tewali kyali wange era nali sikulinaako buzibu era nali sikuwanana kati ompananiraki
ate singa mbadde nkolana nali badde nayo wano kubanga omuntu awana naye omuntu ye muntu asookera amaky okukola ekintu ekyetwa okudamaginga reputation y'omuntu. Senga nkuwalana senga siri wano Nkubuza ekibuzo kyompalanira ki? Senga nkuwalana omuntu awalana omuntu ye muntu asookera amaky okukola ekintu ekidamaginga reputation y'omuntu. Era tutudde wano sakikubuuza nakubuuza ekyo kibuuzo nakyo. Maybe at times mulimu abantu abatamanyi ekigambo repetition kitegeeza. Kyali wamanyi ekigambo repetition kitegeeza? Aso kiwandiika nagamba repetition. Ngenda mubuuza. Ntamubuuza just njaga yajja biraba bino manya ddamu nabira nze bya musabirabi wabimpereza ne manya nti no goto sirike ringa akasuku. Nja kutula ku setto tabitandiki. Ana bitandise. Era waze banange. Ana bitandise. Uliza voice note zono. Mutopiki yange. Mutopiki zange. Ogingambyeko. Gwogirese. Uliza omusajja ono. Namuzemu wenti. Nasoma naye tondeka munosisi wa muwekisimu. Namugaye nonsense najja. Kyeyambale saagala okole ki ogirabire bulabe eyo atonda bukire. Obora bankoze eki nze munakyo sense nategedde kyoyagala ki kavyu akasala kalina okubeerawo mu mwezi nga guweddeko. Tulina operation ogula simu. Mashallah yesimu. Operation ogula simu gyetulina kati kavyu ako nande nno kateekawo ofune views nze nfuuka omubi ku kitimba. Nze siri wa bendi wa Samsung. Tewali tabu ogera funa kavyu oko abantu balabe video. Tugule simu empya. Kulwalira buli muntu katera muntu nalina okunyunya ntakumunne. Ne muli bawamu mulekerawo okweyoza. Ndowooza kyenyinza okusembayo nga nkugamba. Mala kubanja n'omuntu posta zange. Soko ndama kubanja omuntu posta zange. Ate meme tugenda ku kirala. Tugenda ku kirala. Ninkyabanja omuntu posta nzikidde wali omuntu gwemmanja. Tugenda mukubira ataagaana okukwata. Ate kateekemu. Nze bino tuna mbanjiza ku kamera. Erimu akanyonyi. Obudde bwankuba tobulaba. Kyekiddako. Kyoza ne Becky yakoze omukolo. Ogutali musango. Saakulabyeyo. Bannange. Nze ompisa soda ntinja kubeera buli wamu. Ompisa soda ntinja kubeera buli wamu. Oba niyagamba nti ndi mukwano gwa Kyoza ne Becky. Si teruba mukwano. Kyoza ne Becky mu nnyimbi mulaba bulabi. Nze abayimbi nina mikono gyange nalina abayimbi 10 nga gye mikwano gyange. Ku bayimbi bonna abali mu industry. Nga nina abayimbi 10 mikwano gyange. Kati of the industry nina abayimbi bana mikwano gyange. Abankubira ku kasimu ne bambuuzaako. Era mwakuja nzira ku radio. Abo njo okutigisa. Mole ni nantume. Momo. Bitusi. Juliana Kanyomozi. Okuna simumanyi. Muleke. Okuna Johnny Black. Oba Edrisa Msozi. Oyagala kavyu. Mujagala kavyu. Katya. Owe wali na ye emyaka 10. Ndali sukamu. Kyali 15. Emyaka 10 n'egi nga muri wamu. Nga nowe tuba tumunoonya tusobola okunoonya Jacob n'otubulira waali. Kati ebyoyo naawe mwe mumanyi. Mwabike. Ogutali musango. Nero n'olutalo oluliwo gwe ne muganda wange mwe mumanyi. Sina lutalo naye aninako olutalo. Mwabike. Sininako olutalo naye aninako olutalo. Era siribera na lutalo naye yaninako olutalo. You understand? Kyoza ne Becky yakwasizza abaana b'ebifaananyi ebipande ng'alaga bafunye taata afaayo obw'obuvunaanyizibwa. Finally tufunye taata Ssekajja kya buvunaanyizibwa. Tekiteka ku Kyoza ne Becky. Tuteke ekintu ekiri Geno. Kya buvunaanyizibwa Jacob wemba ndi mukazi wo. Anga tugenze Geno. Mukazi wo wayawukana naawe. Kyali badde kirungi okulwana entalo ze naawe nazigattamu abaana. Tulumbi kataawo nanti Geno. Nengo ne example kuba yakwasiza abaana ebipande. Kati kankubulemu ekintu kimu.
mu bulamu bw'ensi omusajja akuzaddemu omwana omukazi gw'ozaddemu omwana n'olitambula ensi eno n'ogimalayo tolifuna muntu agera kwera mama w'abaana abo agera kwera tata w'abaana abo mu bulamu bw'ensi omukazi gw'ozaddemu omwana omusajja akuzaddemu abaana tolifuna n'olifuna abasajja nga balina ssente mmeka ekigambo father kirisigalawo kiva ku ntumbwe buvunaanyizibwa Allah subhanahu wa bwe yawa omusajja nti bw'ofuuka nga taata gw'olina omukisa gw'oyo omwana bw'ofuuka nga maama gw'olina omukisa gw'oyo omwana n'olifuna omukazi ng'anyirira ate talina kigambo kyajja kuwerekeza mwana oyo ekibamu omukisa n'olifuna omusajja ng'alina ssente ate ng'alabika bulungi nga munyirivu nga mulungi nnyo ng'ali very handsome talekera ku makya kuwa nsigo ya mukisa abaana nga taata waabwe yabazaala taata abataata maama abamaama omuntu avuddemu ekintu ayawukana n'omuntu asanze ekintu nga kiri awo ab'ensi maama tekikola tekitegeza kuzaala abaana bokka b'ozadde naye abaana b'ensi era maama yonna nga tunakukwera makya kukuusa bitundu ebyekyama namutima gwo osooka okugamba nsigo kigendaga abaana bange kubanga ennyonyi ento eyigira ku nkulu okubuuka kyolaga omwana wo mu buto ge makungula ge ng'agenda okukula ng'agenda okuyingira obufumbo bulimu omukazi oba ng'agenda okuyingira obufumbo bulimu omusajja by'omulaga wano yensigo gy'agenda okukeera mu kyokulaga omukazi gw'agenda okugwa naye mu mukwano yensigo gy'agenda okulaga omusajja gw'agenda okugwa naye mu mukwano kyovula abakazi b'ennaku zino bakyafumba abakazi b'ennaku zino bawasa abasajja n'abasajja ne bavaako ekitiibwa ekyo ekyokubeera omusajja nti buli kimu kyonna kyetulira ku mukazi because omukazi afuna kingi okusinga omusajja ku lubereberye Eva yagenda n'aleeta ekibala n'akiwa Adamu ensi we yavaawo nti obuvunaanyizibwa kasita obujja ku musajja obw'okulabirira omukazi n'abaana ne famire ne budda mu mikono gy'omukazi nga yagenda okulabirira abaana ne bbaawe awo ensi ejja kubanga etabuse ne relationship tesobola kuwangaala ensi yaffe okudduwa obuuka yaviirako Eva kwetumiikiza kukola bintu bya kisajja yali laavu anti omulala wajja okujja akugambye omuntu omusawa mujjako ndowooza yendowooza omukwano ogusooka okwerabiza ekiti Katonda kyeyagutonderamu ogusabiranga nnyo guleme kukwata kademu omukwano ogusobola okwerabiza ekiti Katonda kyeyakutonderamu ogusabanga nnyo guleme kukwata Katonda aleme okufunisa era mu bulamu bw'ensi ofubanga nnyo okutaasa omuntu ow'omunda aleme kusiriwala omuntu ow'omunda wakusiriwala ng'oli musajja n'ofuuka omukazi ogenda kuzaala abalesbian ne bagge togenda yeeyo ate nkunnyonnyola kino omuntu ow'omunda kasita omukazi akuggyako rights zo ez'okubeera omusajja n'omusajja n'okkiriza rights zo bazikuggyeko ez'okubeera omusajja n'otambulira wansi wa spiria w'omukazi nga mu natural sense gravity egamba omusajja alina okubeera waggulu gwe n'odda eno wansi nekyogenda okuzaala muwona ali waggulu kijja kuba n'emize gikufaanana sigamba kyoze ne beki kiri jeno generalizing ekintu njagala wekkaanya amaka agavuddemu abakazi nga baspiria otunule abaana baabwe we bali webafaanana webeeyisa genda mu politics otunuulire abakyala ab'amaanyi mu politics otunule mu profile y'abaana baabwe bazadde wadde bali mu America badde balida obatunule bali mu mbeera ki ojja kwekanga ng'omwana yayingiramu olwagge yayingiramu olwa lesbian omwana yakola ebintu ebitategeereka because maama yafuganga taata mu maka energy mwemulimu ebintu bye mutalaba ng'ebyensi abantu twetuledde energy ez'enjawulo bw'okkiriza energy y'omukazi efuga amaka buli kimu kyonna kyonna kyogenda okukola mu relationship eyo tekijja kubeera nga kiri balanced omukono kitegeeza abantu babiri okuba nga bali ku balance we bati nga maama waleeta ekiteeso taata aleeta ekiteeso
nga bakwatira wamu nti even if ba omwavu nga baba mwami tukena waki tozimbayo akayumba kale gula poloti nze njagula ki amatafaali gula omusenyu njagula sementi. That is a relationship. Kwogerezeganya naye relationship wetuuka ekiseera ng'erimu revenge, ng'erimu kulaga ensi, ng'erimu gaa nti no nze n'osalawo osanyusa ensi, n'ogenda kusanyusa abaana b'otonze, n'ogenda kusanyusa nakutaasa byafaayo byo, kubanga bwebanga tewakulya mu maka galimu maama ne taata ofubanga nnyo abaana bo bakulye mu maka galimu maama ne taata. Bwebanga famire engagga teyava mu ggwe ofubanga nnyo okola nti famire engagga kuva mu ntumbwe zo. Naye kati abantu bakyerabira nnyo bagwa mu mukwano nti ate ensangi zino social media eritedde abantu okukala mu makyo ga nti relationship erina kubeera public. Social media efuuse ekizibu mu laavu y'abantu. Social media eretedde abantu okulaga nti no laavu ya public. Buli kimu nina kireetera mu bantu. Kyova olaba nti TV sookeramu kyokukyaza omuntu ayambula abakazi ayebaka abakazi live ku social media. N'abateekayo nebako enkya n'omusanga ku TV ali mu program ali mu prime light ali mu prime time ey'abantu gye batololerezaamu nga kwatudde kwayogerera ku ssaawa 2 ez'ekiro namuggolawo ebigambo ku live. Kati kyozalimbe kikyayolekedde biri ebintu bibiri. Ekisooka criticism w'abantu because akkiriza relationship y'okubeera mu public. Akkiriza abantu okumanya obuziina bwe. Ajja kugamba serebu. Tetuganye serebu. Naye serebu atalina magezi naye atama. Era serebu atasobola kwawula nti obulamu kati bwa serebu n'obulamu bwa family naye atama. Nti there's a difference between being a celebrity and being a mother. Maama abeera maama. Ebitiibwa byonna bya celebrity by'okubeera ne ssente byonna bikoma ku mulyango. Munda wayingira mu kisenge, wayingira mu ddiiro, mu kisenge mu ffumbiro aba maama. Nti byonna ebituukawo mu kisenge mu ffumbiro mu ddiiro biba alina obbikuma because he is a keeper. Maama mukuumi wa nsi, maama mukuumi wa byama. Nagamba buli mukazi n'asunye ebbeere alina ekyama kyasirikidde mu mutima gwe. Era wotegeera nti omukazi si wansa yoyo akeera ku makya obutakiipinga kyama ki. Buli mukazi ali mu nsi y'ebbanka y'ensi akuuma ebintu by'otasobola kukeera ku makya kuteebereza. Omukazi asobola okuba nga alina emyaka 10 n'egyo naye nga mbongo bwe mukulu okusinga omusajja alina emyaka 40. Because ensi erina engeri gy'esomesaamu omukazi ddala ate omusajja. Omusajja ensi emusomesa nga afunye bizibu, omukazi ensi emusomesa nga yakeeko n'akagere ng'akyusa omukono ku myaka 12 nga wensi agitandise ogitegeera ng'atandika okutumira ebigambo by'atawulirangako ng'awulira bipya. Era omusanga nga si mukakkamu nga si mubuulirire anoonyeza nnyo ebigambo bye baŋŋamba oba bye bantangira bitegeeza ki. Kyova nti abaana abato batandika okuzanya ebyabamaama batandika okukola sex mu byabamaama kuvumbula bintu. Abasajja bakola science okunoonyereza ne bakwata omwana omuwala n'omulenzi ne bateeka mu nnyumba emu nga baagala kulaba nti science ajjawo omuntu okutegeera nti no sex y'ono. Ne bateeka mu nnyumba egyo ne bakola nga bali aba babiri. Period n'etuuka emyaka 15, 16, 17 omwana n'afuna olubuto nga tebalaba nko sex bamukola. Just bali abo baleetera buleetizi ebintu babiteeka awo just nga bali mu kifo kimu. Nyumba nnungi nnyo beetera okuva ne bakirizibwa kukola ki? Kufuluma. Nebeebuuza omuvubuka ono yategeera ata omusajja mukazi ono balina omwebakako n'omukazi yategeera ata nti bannange kino ne kino ne kino because kya butonde. Omwana yenna asooka gwa mukwano na maama we naddala nga mulenzi. Omwana omuwala asooka gwa mukwano na taata we. Kyova olaba nti omwana omuwala abeera mu kuyaggayaganya okunoonya ekifaananyi kya taata. Okunoonya ekifaananyi kya taata mu bulamu bwe. Omwana omuwala ayagala nnyo okufumbira omusajja afaanana taata we. Ate omwana omulenzi ayagala nnyo okufumbira ekifaananyi ky'omukazi afaanana maama we. Nze maama wange mulokole nwana nnyo
okufuna omukazi nga mukkiriza ng'atya Katonda. Wamufuna. Okitegeera? Tugenda kukola n'emikolo. Ng'omukazi asookera ku makya okubeera n'emmizi. Nga wadabako n'akamogo. Talina lunaku lwankeera. Akagambirawo awo. Nga mukazi oyo atakwata kisenge kyange kiralaasa mu bantu. Nga mukazi oyo asookera ku makya okugunjula nze n'abaana. You understand? Nkufuna. President Mbeki, Amiri n'omusajja omupya Sekajja. Nze buno obubaka mbuwa Sekajja. Olaba Amiri bamukola we batyo. Nawe ojja kukyona kwolwo. Yegendereze. Nga President Mbeki afunye omusajja omulala. God forbid sikyagala kibeerewo. Because omukazi si mulungi kumansa mubiri gwe. Omukazi ekirooto kyatuukiridde ekiki. Bulijjo ekirooto ky'okukola mikolo. Olowooza. Yakyeyogerera. Olowooza. Yanyine yakyeyogerera. But there is history which can repeat itself. Kaba bagamba history repeat itself. God forbid sikyagala kibeerewo. Quote me right. God forbid. Naye we kijja. God forbid. Kyebakola Amiri essaawa zino okukwata ebipande babikwasa abaana. N'ekisookera ku makya okumutuukako Sekajja. Sekajja iso omutuukako. Nga Kizambika afunye omuvubuka omulala. Oba ng'afunye omusajja omulala. Kubanga obufumbo bwe bayingiddemu bwangu nnyo okuggwaawo. Si bwa kyaki. Bwa mateeka. Bwa mateeka. Bwangu nnyo okuggwaawo. Era omukazi agambanga nti tugende mu bufumbo bwa mateeka. Ekisookedde aba takwagala. Ye sayiniraga nti atakwagala. Nkikuddiramu kino. Quote me right. Nkootinga bulungi. Nkufuna. Nkootinga bulungi. Omukazi yenna najja chair. Nkubuulira kino. Omukazi yenna oba omusajja yenna naggamba tugende mu bufumbo bw'amateeka. Aba takwagala mu mutima. Chair nfunye omukazi essaawa zino. Nenja nenkugamba. Nkikuddiramu kino. Chair omukazi angambye nkikuddiramu kino. Nkikuddiramu kino. Omukazi yenna omusajja yenna agamba tugende mu bufumbo bw'amateeka aba takwagala. Kubanga teri Katonda waliyo mateeka. Era Seeko bafaza si yabagatta. Teri Katonda waliyo mateeka. Katonda abeera n'ensonyi ng'omuntu alina Katonda mu ye. Ekirayo kiri until death do us apart. Kimutiisa kuba abasiraamu simanyi engeri gye muwoowamu sijja kyetuminkiriza. Naye ekirala ekintu ekirimu Allah subhanahu wa ta'ala kirimu okutya. Banandaba batya n'omukyala omusiraamu nga ngenze n'omusajja omulala alabye obwereere bwange. Bw'ogenda mu nsi z'ebuwalabu zikusomesa omukazi omusiraamu walina okweyisa nga n'okulaba entumbwe ye kiba kizibu. Entumbwe ogenze wala enviiri. Okitegeera? Kakati omuntu yenna nga muli mukwano n'agamba tugende mu bufumbo bw'amateeka. Mu bwongo bwolina okukiteekamu kino. Tugende mu muzikiti ompoowe oba njakutwala mu muzikiti nkuwoowe. Njakutwala mu kereziya njakutwala mu kyaki. Tukwate Bayibuli. Tulayire erimu ebyafaayo by'abantu bonna abatukuvu. Oyo aba ayagala relationship eyo. Okay. Nkikuddiramu? Kiddemu. Omukazi yenna oba omusajja yenna agamba nti tugende mu mateeka. A relationship ebeera time bomb anytime any day esookubaluka. Endaka just kasi. Because eyo mubanga bali ku contract. Kyova relationship z'abazungu zangu amangu okuggwaawo n'agenda mu ndala na sayininga contract n'agenda mu ndala because obufumbo bwaki. Uganda okumanya enfudde. Uganda okumanya enfudde. Tukopye nnyo ebintu ebitali byansi tubiteeka mu nsi yaffe ne tubikkiriza bibeemu. Kyova obufumbo tebukyakola meaning. Omukazi kyasobola kukeeramu kyakutobeera musajja we. Kantu kati nnyo weeka tukwata message y'omukazi mu message kaleeta obufumbo okuggwaawo. Ne weebuuze bajjajja baffe baakolanga batye bamaama. Nabeera mu bufumbo ng'akimanyi waliyo mujja we ninaakanya kufumba. Mujja we oba ng'akimanyi asula mu kino kisenge omukyalo omulala asula mu kiri kisenge. You understand? Gwomanyi okiwuliko omuntu okuwulira bbaawe yeebaka n'omukazi omulala mu kisenge. Enkera najja nayebaka naawe nga noli naye kitegeera. Omanyi kyekitegeeza? Omanyi kyekitegeeza? Kyeka baali baakuzibwa kuba maama. Si kukuzibwa. Bajjajjaffe baali nga bazira. Nfunikira nga ngamba. Nze nsaba Amiri
abeere omusajja mwene ensonga nga wasirikidde ddala waba akikola taddamu nze musaba era sibangi mu kusaba taddamu kuposting about the relationship taddamu kuposting about byeyayitamu taddamu kupostinga abaana taddamu kukola biki akole ekintu omukisajja omusiramu kyalina okukola andi wawo n'abamuvumye nga yavayo okubaagaliza kyali kya kisiru ya ekisuwa talina kwagaliza kyali kya kisiru tuli mu nsi nga bategeera bali 10% ku 10 nga batategeera bali 90%. Okay. Tuli mu nsi ejjuddemu 90% abantu bakoowu banyiivu tebafumiitiriza tebalowooza. Komenti yatta omwana n'afa. Komenti omuntu yajja n'amukomenti nga n'agamba gwanda gwoli gubi nnyo olina n'ogutu ogunene. Omwana yayembamu omuguwa lwa komenti ejo. Before nga sinaku outinga message nze buli message olaba eri ku channel yange eri about me life yange relationship zonna zempeseemu obulimi bwonna bwensirikidde manyi waliwo omuntu kyova nsobola okukola video nejja mu bigere by'omuntu nalowooza nti ngikoledde ye naye ngeri about nze. Teri kintu kisinga kuluma kusanga mukazi gw'oyagala atudde n'omusajja omulala ng'aseka naye ng'alya naye emmere ng'agenda naye out naye byonna ng'obimanyi n'obisirikirira n'ogamba ngenda kulwana okusobola okulwana nti nziza omukwano gw'omukazi gwe njagala naye ng'ate gw'olwana okulwana ozze batakwagala nga yakukyawa. Teri kintu kisinga kuluma kusanga mukazi gw'oyagala ng'omusajja amwebaseeko n'omutunuulira n'omulaba ng'omusajja amwebaseeko n'ogamba kanwane kubanga samusanga ng'ambeerera kanwane making sure nti relationship eno ekola n'olwana nekigaana. Ate ekintu kisinga kuluma kumanya buseera bwe byonna bw'oyibana n'omuntu mukyala. Mu message yo abantu bafunemu nnyo si kirungi kuddira baana kubalwanisa ntalo zo. Tekiriiyo oba mama musiru kuba abaana bano oba mama musiru obeera taata musiru. Taata ye foundation y'amaka gwe musingi omukulu ogutulwako bulooka zitwalire maama seminti mutwale be baana. Omusingi gw'amaka gubanga tegusobola kwogera kigambo bulooka naye guwulira n'abaana tebajja kuwulira. Era w'osanga bakaaga tegeera singa Amiri alina ku ssente yandibadde asobola custody y'abaana be because bali mu ngalo enkyamu ku myaka emito. Ekintu kyokka ekyo kye bakoze kireetera Amiri okufuna custody y'abaana be bw'abanga abaagadde n'agenda ne mateeka kubanga nze sikiwagira nga tamanyi nti amuteekamu ekizimu ky'okutawa abantu kitiibwa, ekizimu ky'okutawa abazadde be kitiibwa, ekizimu ky'okulengeza abantu ng'omwana n'akula okalakola mwana akukwata video kuvumaavuma bantu kwemula abantu because maama yalagajjalira obuvunaanyizibwa bw'okusomesa ensi. Olwo ate omusajja ono ye batasagamba bwe guli omusingi nti bw'ofunanga relationship empya ng'omusajja tasobola nakugambako mistake z'okola omusajja aba takwagala. Omusajja agolola omukazi gw'ayagala nakugamba naye ekyokola kikyamu kati kuddiremu omusajja agolola mistake z'omukazi gw'ayagala. Omusajja akolanga waati abaana ne balinnya ku mmeeza n'asirika busirisi abaana ne bajja n'akwata mu mmere yo n'asirika busirisi abaana ne bakeera ku makya n'aba ng'atudde alaba TV omwana n'ajja n'ateeka ku katundi n'asirika busirisi. Omusajja batakwagala n'abaana bo abatakwagala. Omusajja n'ajja ku mukolo n'okwata ebipande n'atakivumirira n'asirika busirisi oyo omusajja abatakwagala. Omusajja akwagala agamba nti abaana abo tulina obbagunjula okufuuka bataata bamaama balungi ab'enkya. Ekyo bakozesa kibawa kifaananyi ki mu bwongo bwabwe. Era omuntu yenna yenna akwatira omwana wo n'amukinyizaako oyo omuntu aba takwagala. Kebe nga muganda wo nga takukkiriza gw'ogunjule omwana wo naye ng'ayagala omwana akukola ebintu ebibi osirike busirisi oyo omuntu aba takwagala. Kubanga omuntu aba takwagala n'omwana aba tamwagala. Nakwako story y'omuntu omu twali ku mukolo pasita mulamba
tugenzeeyo tuli mukulya mmere omwana najja akwata ekifi n'akikwata n'akirya mama n'amukuba that is bad bawe yali waawo pasita yakowa omukazi oluyiibwe papya obanga omwana akulemedde okugunjula ewaka tomugunjulanga mu maaso g'abantu tomugunjulanga mu kkubo. It was a big message omusajja yandibadde alowoozaako. It was a big message mama gye yandibadde alowoozaako. It was a big message ffenna abaali ku dining twalina okulowoozaako. Maka mangi nnyo essaawa zino nga bajjula emmere omwana n'ava ku mmere ye n'agenda n'akwata ekifi kya taata we n'akirya. Ekyo bayita greedy nti omwana si mumativu alina omuzimu gw'okubeera greedy. Edda ennyo ng'okunoonya omusika bakwata oluggi ne baluteekaawo mama n'atuula taata n'atuula jjajja n'atuula ffenna ne tutuula ne baleeta ebifi ebokisi y'enva ne bagiteekaawo ne baleeta ettooke eryokya ne baleeta kuno obuuwo bwe mutemamu akawuwo ne mugamba jjako emmere nga taata atudde waati atunda nga ne jjajja omusajja atudde alaba nga ne maama jjajja omukazi atudde nga ne maama waali ne batandika okugaba ebifi by'ennyama omusika awo we bamulondera. Ekitakyaliwo kati nti omusika bamulonda because maama badde naye ebbanga ddene. Omusika bamulonda because omwana gwe nasookerako. Taata amwagala nnyo. Omusika bamulonda because omuntu obutategeeka nti asomye nnyo naye waliwo ekintu ekiyitibwa ak'obuntu. Ogenda gabe otekaawo otunywa abaana bo bonna obagambe mwejjulire olabe engeri gye bapa mulimu omwana ajja okubeera hambo asirike banne bayitewo yajje oye musika omutuufu. Bigambo ki byasembayo okuwulira kapeeno empya? Nze kigambo kyengenda okukupulira buli muntu yenna mu mukwano tofukanga omusiru buli mukwano era wotuuka ekiseera nobeera baaba oba taata omulimu gwe omukulu kwe kuleka ekifaananyi ekirungi mu nsi. Ensi gye tugendamu oba gye tulimu eno gye tugenda okulekera abaana baffe ffe ennyinyi enkulu tugisse tugimazeewo kati ennyinyi ento tezikyayiga. Kyova olaba osanga omwana emyaka 17 nga takyali mbeerera nga yatandika dde obwegatta n'abasajja naye nga famire mama tamanyi ne tata tamanyi. Nze nkuwadde example yange nenga nakola ensobi nimpa omuntu ssente ogenda okugyamu olubuto namaliriza ng'omuntu agamba nze yafunisizza omwana olubuto nga so akyegaana omwana azze agambe y'ono kubanga omwana omuwala asobola okwogera ekintu n'ensi n'ekikkiriza ekituufu. Gw'ovaayo okwagala nti si ye ggwe oba otabanaga mbwereere kola kyonna kyonna ekyetaagisa ozikize ekintu ky'obutagenda wala. Ye bulamu bw'ensi nti ensi eno nzibu bw'obeera n'omwoyo omukyamu emyoyo emikyamu gikwambalira nnyo obeeranga nnyo real about yourself and life. Akalowoozo akasembayo si buli ekintu ekyogera ku bantu kiba kituufu. Ng'omuntu naamumitingako face to face tomujajinganga. Kiba kirungi okuwa omuntu chance omutegeera olyoka olaba ddala mutima gwe omulungi oba mubi. Kyangu nnyo commentinga any comment yonna gy'oyagala ku videos ziri ku social media kubigenda mu maaso but teweerabiranga obuntu bulamu mu ggwe. Mulimu ebintu ebyogerwa mulimu ebintu ebitalina kwogerwa mwenda kusirika nga amanyi kulwalira ekyo kankyerekereze. Muganda wange ali ku TikTok ali ku Facebook ali ku YouTube tokkirizanga social media okutta omwoyo gwo. Kyova nze sirina channel ya YouTube not because saagala kufuna sente za YouTube protectinga nnyo omwoyo gwange okubeera nga gusobola okulowooza n'okufumintiriza before nga tunakuteeka comment ya kisiru ku video y'omuntu yonna gojja okusanga fumitiza obuuze singa abadde nze nensoma mu comment eyo ngenda okuteekako mpisibwa ntya. Comment obucomment yaleetera omwana okwejja mu bulamu bw'ensi. Yigiriza omwana wo okubeera omugumu kubanga ensi gye tugenda erimu abantu abalina emitima emibi nga balina ogiteeka mu bantu abalala.
social media kyekimu ku muzimu oguli mu kusaanyawo Uganda. Nkusaba nnyo wadde omulembe gutambudde gutya oprotectingawo omwana wo omulembe obutagulya oprotectingawo mukazi wo n'abaana bo ne bbaawo omulembe negulema balya. Ate ekirala bw'oba ogudde mu mukwano fuba nnyo Katonda akuyambe ogende n'amagezi mu mukwano ogwo. I salute you. Tusinkane omulundi omulala inshallah. Buli kimu kye muwulidde kya DJ Jacob Sejjusa nga mbyogedde nze ku lwange mbiraba bya mazima. Biba bya mazima. Si pretending ngono. Yeah. Ndi lio. Nange oli wa ddembe okunjajinga yonna gy'oyagala okunjajinga because you're not God. Si gwe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toli. Omuntu ekalina okunjajinga ali ogwo. Katonda yamanyi ebibyotamanyi ebitali ku kamera muno ebiri mu nzikiza ebikolebwa mu nzikiza gwe gy'otatuusa na maaso go. I salute you. Bali nsaba osiramuke. The word president by the way. The word president kiri crucial by the way. Bogiranga n'omutalo n'omuntu nga tasobola kuwandika kigambo president omala gambulago ne thinking capacity y'ebeera ntutudo nkubula blood wange kale omuntu tasobola kugamba kuwandika kigambo engine y'emmotoka gy'avuga engine ekigambo engine tugenda nga naye mu lutalo. Message zasindikira abantu ngozi wandika message ng'anyumya n'abantu ngozi wandika ntya ani ati wogamba oyo omuntu atasobola kuwandika. okuwandika kintu kankulage gwe yani gogamba gwomanyi gwogamba simanyi gwoba nze just kuwa picture n'ekintu kinyega okulaga gwokumanyi naawe mbusabuusa muzeeye mbuusabuusa entegeerayo at times ononsonyiwa okubuusabuusa entegeerayo yini eno nkinoonya sigiraba. Ensi bwe yatuuka genda awo ensi bwe yatuuka what is love? Njibuziza nejja love is complex mix of emotions, behavior and belief. What is love? Esimu nekugamba love is a complex of mixture of emotions and behaviors. Any fool can write or can say something on phone, but in reality quite a white paper muteka mu room muganja mpandike kigambo president nkuzemu yoba nedda musiramu tawakkana omutima kandi abo banange nkalina oyinza okuba olina buntu bweyagala kutuvumiramu okayina kakano kako njagala kugamba write the name of DJ Jacob Omutuuze ejja kuleeta channel zange zonna zonna za DJ Jacob Omutuuze kankuyambe kwekali write the name DJ Jacob Omutuuze kinje kyagenda okwogera kujja nga naye yayingiramu olwagge tekuli data kakaba kuyiyo kati who is twagala who is DJ Jacob Omutuuze? DJ Jacob Omutuuze is well known in Uganda, media personality and a politician. Is former presenter of 90.4 Dembe FM and a veteran into politics. Gogolinga chaliwo. Gogolinga simbubi.